My mother had 4 daughters. 4. And every single night she cried to God for a son. But when Price, she went somewhere else. The boy in a snakes. This is what happened to my family. Amannya gange nze Rosie, ndi muwala wa Nnaalongo Ziraba owookuna. Era mbabuulira emboozi eno kubanga maama teyasobola kuginyumya ye kennyini. Yali mukyala mulungi, omukazi atya Katonda, era buli Sande ng'omusanga mu lunyiriri lw'omu maaso mu kkanisa, ng'ayimba mu ddoboozi ery'omwanguka okusinga omuntu yenna. Naye waaliwo essaala emu etava ku mimwa gye. Mukama, mpaayo omwana w'omwami. Mukama, mpa omwana ow'obulenzi. Famire ya taata yali yayomba dda, abawala bana. Ku kyalo kyaffe ebweru w'e Masaka ekyo kyatwalibwanga ng'ekikolimo. Bassenga bange ku ludda lwa kitange bajjanga ewaffe ne batutunuulira nga bwe tuli ebitundutundu by'amahale agamenyese. Taata teyayogeranga kintu kyonna, naye ffe twakirabanga. Ensonyi ezaali mu maaso ge mu nkuŋŋaana z'ekika. Bwe naweza emyaka 7, maama yali alekeddeawo okwebaka mu mirembe. Era yatulanga ebweru ng'amalayo ebbanga ddene nga buli omu yeebase, ng'annyumya yekka oba eri omuntu gwe nali sisobola kulaba. Lumu ku makya ga sizoni y'ekyeya, nalaba maama ng'apakira ensawo entono n'akaveera nga kaliko ekintu ekizingiddwa mu lugoye lwe, ssente n'enkota y'ettooke. Yaŋŋamba nti yali agenda kukyalirako owooluganda lwe e Rengo. Owooluganda ono yali tamwogerangako. Bw'atyo yali agenze okumala ennaku 3. Bwe yakomawo, waaliwo ekintu ekyali kikyuse ku ye, si mu ngeri gy'oyinza okusongamu n'ogamba nti ekyo ky'ekyenjawulo. Wabula kyasinga okufaanana engeri ekisenge gye kikyukamu ng'omuntu abadde akaaba mu kyo. Empewo yali ya njawulo. Teyatubuulira gye yali agenze. Naye oluvannyuma lw'emyezi emitono yatuyita ffenna n'atutegeeza nti ali lubuto. Ffenna twali basanyufu nnyo. Olubuto lwali lwa kyewuunyo okuva ku ntandikwa. Ku myezi 6 omusawo yagamba nti yali asitudde abalongo. Wabula maama teyalaga ssanyu mu ngeri gy'oyinza okusuubira. Wabula yannyenya omutwe mpola ng'omuntu eyali amaze ebbanga ng'akimanyi. Yalekeraawo okugenda mu kkanisa mu mwezi ogw'omunaana. Twamubuuza lwaki, wabula yatugamba nti omusana gwali gw'amaanyi nnyo. Naye nze nali mulabye ng'akwata olubuto n'okuzibirira amaaso buli lwe twayitanga ku mulyango gw'ekkanisa, nga kiringa ekintu ekiri munda mu ye ekikola ku ddoboozi lya kwaya. Waaliwo ekiro kimu sijja kukyerabira. Nazuukuka ku ssaawa nga 8 ez'okumakya okunywa amazzi. Ennyumba yali ejjudde enzikiza ddala. Naye mu kisenge ky'abazadde bange waaliyo ettaala eya kiragala ng'eva wansi w'oluggi. Nanyiga okutu kwange ku kyo, nawulira maama ng'akuba enduulu. Wabula yali tayogera Luganda, terwali Lungereza, terwali Luswayiri. Kyali kintu kya wansi era nga kirimu ennyimba ekyaleetera enviiri zange ku mikono okuyimirira. Nadduka nenzirayo ku kitanda ne neebikka, era nagamba nti nali nkifuddeyo mu birowoozo. Okuzaala bwe kwajja, maama yagaana okugenda mu ddwaliro. Yasindika bannyinaze nange tugende ewa mulirwana. Yakuuma omuzaalisa w'omu kitundu yekka. Omukyala omukadde okuva ku mabbali g'ekyalo buli omu gwe yali amanyi, naye nga tewaali ayogera naye nnyo. Omukazi oyo yali ayitibwa Nalweyiso. Nali wa kugenda ne bannyinaze ewa mulirwana, naye nze neekweka. Nali wa myaka 7 era nali njagala nnyo okumanya, era ekyo nja kukyejjusa obulamu bwange bwonna. Natunula nga mpita mu njatika eyali mu kisenge. Omulongo eyasooka yajja mangu, yali mulenzi.
omwana omulenzi omulungi atuukiridde era omusirifu teyakaaba. Ekyo kye kintu kye nasooka okwetegereza. Buli bebi akaaba. Ono yamala okuzibula amaaso n'atunula mu kisenge ng'alinga akyekenneenya. Olwo Nareiso n'atandika okusaba. Si okusaba okw'omu kkanisa, wabula ekintu ekirala. Yasigala ayiwa ekintu wansi okuva mu nsuwa. Yasigala agamba nti zizinga, 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 ekigambo kye saamanya. Awo omulango owookubiri najja. N'aluma omukono okwekumya okukuba enduulu. Mwattu, teyali bebi. Kyali kintu ekiddugavu era nga kiwanvu era nga kyenyeenya. Nareiso teyasattira, wabula yakikwata n'obwegendereza mu ngalo zombi. N'akizinga mu lugoye lwe olumu oluddugavu lwe yali ategese ku mabbali ng'engoye z'abaana era n'akitwala ebweru mu kizikiza. Maama yagalamira awo ng'akooye ng'amaziga agamuyitamu ebbali, wabula yali amwenya. Akamwenyumwenyu ke nali sirabangako ku ye, akamwenyumwenyu akantiisa. Baamutuuma erinnya lya Kalungi, muganda waffe. Yali mulungi nnyo ng'alina olususu olutangaavu, amaaso amanene amaddugavu. Akamwenyumwenyu akayinza okuleetera omuntu yenna mu kisenge okuwummula. Naye waaliwo ebintu. Teyakaabako nga kyali bebi n'omulundi n'ogumu ne bwe yagwanga. Ebisolo byonna byamukyawa. Embwa yaffe, embwa esinga obugonvu ku kyalo, yatabukiranga ddala buli Kalungi lwe yagisembereranga. Era oluvannyuma yalina okusibibwa enkalakkalira ebweru. Kalungi yakula mangu okusinga omwana ow'obulijjo. Bwe yaweza emyaka 3 yayogera ng'omwana ow'emyaka 7. Ku myaka 5 oluusi yayogeranga ebintu ebyaleetera abantu abakulu okusirika, ebintu byatasaanidde kumanya. Lumu akawungeezi namusanga ng'atudde ku mabbali ga kabuyonjo ng'ayogera n'ekintu mu muddo. Bwe nayita erinnya lye yantunuulira waggulu n'aŋŋamba nti omulongo munnange akulamusizzaako. Namubuuza kye yali ategeeza. Yatunula emabega mu muddo n'amwenya. Omulongo wange bwe yaŋŋamba. Bwe nali wa myaka 15 Nareiso yafa. Mu wiiki eyo obulamu bwa maama bwe bwatandikira okugwa. Yafuna omusujja nga tewali ddwaliro liyinza kunnyonnyola kikimuluma. Yalekeraawo okulya, yalekeraawo okwogera. Yalinga agalamira bugalamizi mu buliri ng'atunudde ku siiringi. Era oluusi yayitanga erinnya lye tutaamanya. Kayiira, Kayiira, Kayiira. Mwannyinaze omukulu yagenda mu bakadde b'ekkanisa bajja okusaba. Wabula ekiro kye baasaba nawulira eddoboozi okuva ebweru w'ennyumba, ekintu ekiwanvu nga kitambula mu muddo nga kyetooloola ekibangirizi nga kizitowa. Era ttiimu y'okusaba nayo yakiwulira. Omu ku basajja yatugamba tumale mangu tugende. Maama yafa ku Lwokuna nga wayise ennaku 3 nga bakadde b'ekkanisa batukyalidde. Mu lumbeerwe Kalungi yayimirira nga yeeyawudde ku ffe ffenna. Teyakaaba. Wabula yayimirira awo ng'atunuulira entaana ye. N'akafaananyi ako akakamu ke yali ayambadde okuva lwe yazaalibwa. Omuntu eyasembayo bwe yagenda namulaba ng'afukamidde. N'anyigiriza engalo ze ku ttaka ly'entaana. Yasigala bw'atyo okumala ebbanga ddene. Awo n'ayimirira, n'afuuwa enfuufu mu ngalo, n'atambula n'adda mu nnyumba nga walinga awatali kibaddewo. Kino nkikugamba kubanga emyezi 3 emabega Kalungi yabula.
Kati alina emyaka 21. Okuva mama lwe yafa yali abeera naffe. Teyawasaako, teyalina mikwano gya ku lusegere, okuggyako okubeerawo mu maka gaffe ng'ekisiikirize ekyali kiyize okutambula nga kyegolodde. Ku makya lwe yabula nassangayo amaliba amaddugavu agamu mu kitanda kye. Tewaali kirala kyonna. Tewaali kapapula, tewaali ssimu, tewaali kintu kyonna. Omuddo ogwali emabega w'ekibangirizi kyaffe gwali gufuukuse. Mu luguudo oluwanvu era olugazi olugenda mu lutobazi. Mutabani wa muliraanwa waffe yatugamba nti yalaba ekintu ku makya ekitambula nga kiyita mu ntobazi ku mabbali g'ekyalo kyaffe era ekiwanvu nga kiddugavu. Ekyatambula mu ngeri etali ngeri abantu gye batambulamu. Okuva olwo siddangamu kulaba muganda wange. Naye oluusi ekiro ekibangirizi bwe kiba nga kisirifu mpulira ekintu mu muddo ebweru w'eddirisa lyange okutambula empola okwetooloola. Era nkimanyi teyatuvaako. Wabula yaddayo eri omulongo munne, omulongo maama gw'ataayogerako. Singa omukwano gwa maama wo gwali gw'amaanyi nnyo nga yasomoka mu kizikiza ku lulwo, ani ayinza okumunenya? Naye enzigi ezimu bwe ziggulwawo teziggalwawo mu butuufu. Weekuume gabana bino bwe kiba nga kikuzudde era nga bulijjo. Subscribe ku Lwemboozi Ennyumu.